Ekyo kyonna kyonna sikigaana bw'abanga Anita Among alina omusango investigation zikolebwe atwalibwe mu kooti oba akolebwe eki naye asigaze tebandi mwandolinze nga muntu wa ghetto like omubbi w'enkoko. So kali kyekikuleesa omusabira essaawa eno Anita yeetaaga Maama Biikira Maria, yeetaaga Katonda kuba ffe tetulina kiyinza kusingako. Era nkubira omulanga abantu abalina amakyaki ne Eklezia Anita gy'abadde alaga abadde agendayo nnyo nga bawa obubonana bw'ensimbi ng'abaagala ng'abafaako ng'ali wamu nabo okuyimirayo okuzimba amakanisa n'amakyaki ne Eklezia kyekiseera bave bamusabireko oba basabire eggwanga lyaffe. Kine Muzeeyi Museveni yennyini ali mu katuko okuba ng'akyuzinga ababaka oba baministers bagenda okukola nabo ne Muzeeyi yeetaaga kusabira. Tajja akyuzinga omuntu nga tomanyi ki kyagenda kubeera kubanga Anita Muzeeyi omu kuba mukyuzinga ani yakola Anita Among. Muzeeyi yatuula ekkololo olunaku lulamba n'agaba voting Anita Among. Teyamanya nti maybe ate njagala abantu bayiga ekintu kimu. Bannayuganda twejjemu amaalo agakuliriza ebitali bituufu. Abantu balina amayumba. Anita Among obuyumba bwalina bwa bulijjo. Tazimbye ziwotero, tazimbye zimoolo, tazimbye biki. Abantu balina zimoolo wana abantu balina ebizimbe. Abantu balina ebizimbe wana abantu balina ssente nga bazaanika na bwanisi mayumba nga bazaanika ku musana. You get? So bazifumigating ebiyenje tebizirya. Abantu balina ssente man. Anita Among ndowooza abadde bamubeera around be balabe ennamba emu kubanga bw'olaga obuyumba bwa Anita Among a speaker of a parliament that is not si kyamaanyi mukwano gwange. Abantu balina ssente mu ggwanga Uganda. Abantu bavuga emmotoka era nze nebaza nnyo abantu bandibadde balabira nnyo ku President Museveni okubanga alina abawabuzi ku buli mutendera. Anita Among simanyi bad advisor be naye I think nti babadde balabe be according to the situation Anita Among gyayitamu singa bad advisor be bamu advising nti this time tosobola kweta mmotoka eyavudde ku kazaala butwa si yeyebbeeyi ennyo emmotoka abaana bazivuga wano mubadde n'ekimotoka kiringa box body kyembadde muwaana bakita batya ka box Brabus kiringa box body kiri awo waliwo n'omwana omusiraamu akivuga kiri awo kibi n'obubi nze tekyanyumya kyakola na accident awo tesira waliwo gumotoka mubadde muguwaanawaana abaana baguleese waliwo n'omwana omusiraamu aguvuga we yabba ekigwa ebiseere andi ogwo tegusinga Brabus. Abantu bavuga bu box kati. Abantu balina zi Brabus Benz wano zafuuka nga na za bulijjo. Ekimotoka ky'eggamba ziri ntono ziringa 10 kati mu Uganda. Kyekibaddeko nga mukyogera nnyo. Kiri awo kiringa ogu box tekyanyuma. Agamba gundi yeeyo tesira naye ayagala kasuko kimotoka yavugamu ennaku ezo n'agamba mu kale ekyo manyi nze tukitegedde ekimotoka abantu bakitegedde tugende cyber truck. Abantu balina biwano bi cyber truck ababivuga nga onolya enkoko. You get? So kale Rolls Royce eyinza oba yabbeeyimu maybe naye singa Anita alina abawabuzi abatuufu this time sike kadde akaliko gireeteramu ate Anita alina abantu bangi nnyo singa alina ba advisors nga bafulufiga nti alina ba investor bajja wano abazungu bali wano so wajjukira munyane muzungu n'ajeeta n'agivuga mwezi gumu n'amala n'agivuguza like simple as that obutalaga nnyo ki naye abalabe be bamwetooloola waliwo n'omukazi ow'ebisiraani buli muntu gwagenda kumwamula Honorable Kalangwa wano recently yafudde yagenze kwa Anita Among ye yennyini yasibidde mbuya mukomera Anita Among ebibye bimutuseeko nga nti abantu abatwetoloola ab'ebisiraani nabo mubeegendereze nnyo okubanga babajjulako kubanga baleese ebizibu mu bulamu bwaffe n'okusoomoozebwa. So mu byonna nze kyensobola okukola oba kyensobola okwogera essaawa eno kwe kusabira omukyala Anita Among Katonda abeereko nekyamutaasa kuba Katonda yali waggulu w'okumanya. Ekizibu kyenfunye ekyaba investigators abakoze investigations omuntu ali ku level ya Anita Among omukwata bwe mutyo nga bamugamba nti tugenda mu nnyumba y'ekigo bannamawulire bebasookawo ba TikTok bebasookawo kireeta obunafu mu investigations z'eggwanga Uganda. Omuntu okumwandolinga ng'omubbi w'enkoko ku level ya Anita Among abantu batono bajja okuddamu okwesiga NRM n'ogikolera okwewaayo kubanga the end of the day kiba kiraga nti muwunzika bubi muwunzika muswazibwa Anita yandibadde asobola okugenda side yandibadde asobola okumukwata ba investigation nezikola investigation zaazo
secretary ne zimutwala n'akola statement silawu tulenga omuntu mu kitiibwa kye aba mu level gy'abaddeko kubanga ekyo nsobola okunnyonnyola ebintu ebimu bisobola okubeerawo nga wano ogamba nti Lois eyabadde penetrate Anita Among okubeera waali naye nga byonna obijjeeko mulimu ababaka ba parliament abalina obujja abalina effotwa n'effiti n'effubuti era mbadde mbalaba bulijjo abatonotono benjogera okwogerako kubanga Anita abadde muganzi eri opposition ne government yaffe eri mu buyinza eya His Excellency Kaguta Museveni ate era nga muganzi eri jjajja mwami kinajjukirwa nti President Museveni ayagadde nnyo Anita Among era y'omu ku beeyagalidde ennyo mu kitiibwa ky'okubanga president amwagala n'amusuusuuta ebyo byonna byayongera okuleeta abantu okukuza obujja kyovula abamu bakola tweets ezogera nti Anita wabaddeyo ssente waliyo Uganda Police tenavayo gamba nti wabaddeyo ssente tuwanabayo na ssente you get ekyokubiri njagala okutegeeza sisobola kuwabula muzeeyi ku nsonga za Anita kubanga nze ndi muwabuzi wa muzeeyi ku nsonga za ghetto naye His Excellency Kaguta Museveni yawa obuyinza abantu bano obusukulumye ssemateeka bagwanga atugamba nti President Museveni mu Penal Code 7 muzeeyi Museveni yalina obuyinza obwenkomeredde obusembayo ku buli kintu era yasembayo okusayininga ku kintu oba okwapoitinga ku kintu muzeeyi alina obuyinza obugamba nti ssente zino ziteekako ekkoma parliament oba speaker parliament abeere nga tayita ku zino kuzijjayo oba kusayininga kino muzeeyi tumusaba obuyinza bwesigaliza bweddize tusobole okumanya nti speaker ali supposed kukoma ku ssente ki naye buno obuyinza era ntabadde agula ebintu ebyo mu public because bumuweebwa abulina ayina embalirire y'amaanyi Anita Among munagenda mu law abansingako obuyigirize bajja kulaga nti nno ssemateeka emuwa obuyinza as a speaker of parliament okubanga aspendinga ssente accordingly nga ye wabadde aspendinga so nvumirira obuli bw'enguzi naye mu byonna njagala okubategamba ekigambo kimu nti twagale ensi yaffe Uganda twagale bannayuganda tuteeke Uganda ku mutima Uganda first Africa second essaawa eno gye tuyitamu Anita wasinga okutwetaagira oba alina omusango batagulina bw'anaaba agwina bamutwala eruzira tujja genda tumutwalira akawunga nganze full figure because Anita is my friend asisobola kukeera ku makya neŋŋamba ate sobola kumusa Bible tugamba tosalanga misango nawe oleme okusalirwa I'm not a judge nja kulinda kooti kye nebejjeyo either ekyokubiri nja kumwebaza okubanga yasobodde okusizinga okuwithdrawing okubanga tagenda kwesimbawo kyenneekakasa nti naye agenda kulonda ow'ekitiibwa Jacob Oboth ku speaker parliament because Anita ayagala ekibiina kya NRM nga ye omuntu era kyovola abadde hard working nnyo ng'alwana nnyo okulaba ng'ababaka n'abatali be NRM abagatta ku NRM so mu byonna nkugamba ki nti Mama Maria omugambye eki Mama Maria kiki omugambye bw'obadde wano mugambye asobole okutaasa omukyala Anita Among situation gy'ayitamu ebintu ebiri ku Anita Among ng'omuzadde alina abaana be psychological kati bakosebwa alina omwami ali tortured right now alina ab'eŋŋanda ate alina constituency number Anita yalondebwa bwaba yajja n'opposed tuba tufiirwa abantu district ye yasinga okuwa Museveni kati buli waba ayita mu kusomozebwa okwo n'abeera alone bwe Bukedya yasinga okuwa Museveni akalulu mu district zonna mu Uganda yonna essaawa eno abantu ba Bukedya balaba ng'ayisibwa bw'atyo maybe bafunamu endowooza entono tukulyetinga opposition mu mbeera eyo ng'abantu baffe bagenda bwe batyo mwena mulabyeko ekibadde mu Busoga olwa Mama Kadaga olw'okuba yagenda si musanyufu engeri gye yagenda mwena mugimanyi gye saagala kuddamu naye singa bagenda mu ngeri etali yakubasindiikiriza constituent tusigana nazo ng'osobola n'okuddayo n'oyimirirayo n'oyogera ekigambo NRM nga tewali akyevuma kubanga bintu bingi byosobola omuntu omusiibuliramu n'omugamba kino kuba balina bo obukiiko balina deep government gye batuulamu singa gye batuulamu ne bamala ensonga naye kati olugambo lwafuuka olugambo TikTok zajja omuntu abatanaba mu State House nga tanafuluma wadde omunya gwa State House ng'ebyogeddwa president bifulumye ebyogeddwa ebadde mu kiiko babitegedde biri ku TikTok ku social media kyenandowooza nti ekintu ekikyamu ennyo waliwo ebintu ebyamuzayi binosigala mu makago bwa president waliwo ebintu ebisalwawo deep government nga birina kusigalamu abo abategeeva batusingako naye bw'olaba nga nolaba n'omukulu munno akoze tilt akoze eki omulala akoze posti egamba nti Anita Among amusanze n'ebisawo bya ssente eza Uganda n'eza Euro that is bad I think ekyo investigation za police tugirinde ajja kwogera ebibaddeyo n'ebisangiddwayo n'oyogera ku kusamira amayembe simanye endeku that is rubbish because human being is human being life is full of a challenge they are many njagala okutegeeza muna Uganda ndaba nti
abantu mudde mu reality waliwo ekintu kyoyogera humanity etambula ne reality ne society oba ne community tufunemu ak'obuntu humanity mu buli kye tukola okwerekereza n'okumanya omuntu omuyingira nnyo kubanga one day one time osobola okubeera goba your brother oba your sister so advisor akanaasembayo engeri Anita Amongo gye yakwatiddwamu kiina impact ki eri ekibiina kya NRM kirekawa NRM ng'ekibiina siri mwogezi wa kibiina nze wendaba ebintu ng'omulabi w'ebintu wembiraba nagambye sisobola kuwabula president ku nsonga za Anita Amongo ndi muwabuzi wa president ku nsonga za ghetto mu ggwanga lyonna nina omutendera gwenkomako but nganze wendaba ensonga z'eggwanga Uganda nga as a full citizen that's why ondabye nzize wa mama Maria okusabira omukyala Anita Amongo because Bible eyogera ku mukyala gwe bayita Doloka yayamba abantu bangi nnyo ebintu byasibanga ebikumpulira bye yasibiranga abantu bye byamutaasa eri omulabe sitaani kat Bible nesobola okumusevinga asobola okusoma mu Doloka ojja kusoma olabe Katonda yataasa atya Doloka ne mama Anita Amongo Katonda yalina okumutaasa ne Katonda okukwata ku President Museveni okulaba ebyo kuba muze yalina ekyenkomeredde yakola pardon yalina ekisembayo so mbuuzizza bwendaba ebintu nganze nze nga bwembiraba nti singa tugenda mu maaso ng'abantu baffe n'abanene betubadde tuba nabo abasupportinga NRM tubasindikiza bwetulike kati ng'omukyalo oyo alina constituency enamba oba ayita mu district enamba nga esobola okuwulira muzeeyi nemuwaaka lwokuba yasinga atwala na region enamba eziryawo zonna solotibwa ye mukyalo oba vice chairperson mu ggwanga lyonna mu kibiina kya NRM I think ye mukyala ebintu ebyo bibiri bingatta naye ye mukyala owa NRM vice chairperson mu ggwanga Uganda lyonna kiba kireetawo endowooza y'abantu oba kikkaatiriza abantu kyebagamba nti NRM ekozesa oba eyuzinga the end of the day ne bakudampinga so abantu ng'abo abalina amaanyi agasaana okwesimba mu constituencies oba mu ggwanga lyonna n'awangula akalulu ekitegeeza asobola okwenfluencinga oba okonvinsinga mukyogere ntya abantu abakulu ku lukiiko lwa SEC abalonda ku lukiiko lwa SEC n'ababaka ne basobola okumulonda which is nandowooza nti no enkwata ye yandibadde era mwina akatiibwa kemulekeramu yandikwatiddwa ku leve eyo kubanga tulina ba investigators bangi mu ggwanga Uganda tulina abamanyi bangi nnyo abasobola okwandolinga ensonga ya Anita Amongo nga tebayise mu TikTok na social media okubanga ate mukakanya so nja kumaliriza nga mbakubira omulanga mwena maliriza nga okubira President Museveni omulanga omugamba ki omusaba ki President musaba mu kaseera kano musabe asobole mukama asobole omuwa mukimanyi nti Katonda ali wamu naye era Katonda amuwa ebyokulaba bingi musaba asobole okulaba abantu bagenda okulonda kati ali musaazi Zakonda Ministries kyemmanyi nti alina okusomoza okwayita mukunjo olw'amannya agabakali ku listi abakoze n'abatakoze n'abakoze ennyo NRM omuntu akola gwe bakuba awo NRM akola gwe bakuba bamwogerera bingi nnyo asobole okuva mu kifo so nsaba President Museveni mukama amuwa okumanya amwongere amaanyi n'okulaba asobole okuappointinga abantu abagenda omuyambako okutereeza eggwanga Uganda n'okulitambuza era ndi musanyufu okuyimira wano okubagamba nti Honorable Taiwa congratulations mukama atuyambye at least gwatumanyi n'obeera omu kubakomyewo mukama yeebale era mbakubira omulanga mwenna ababaka ba paliamenti ennaku z'omwezi nga 25 mugende mulonde owekitiibwa Jacob Obos ate wa speaker wa parliament ate era monde ne Honorable Tayebwa kuba deputy speaker sobola okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe maaso tuveemu entalo n'okwerumaaluma oba tulondeyo opposition nsaba n'abo opposition namwe mulonde Honorable Oboth ate ne Honorable Tayebwa because namwe mukimanyi temulina balina busobozi secondly nja kubira President Museveni omulanga baspeaker abamu ebimu ebireese obuzibu be bantu okulwa before ba I think oba okulwa positions kubanga aba speaker abamu mu nsi z'ebulaya zemwagala okupapa zemwogera kuba mala 2 years I remember that 2 years 3 years ne bamujjawo you get nga tanaba kulaba nnyo nfulumya na nyingisa naffe ebifo bino naddala eby'amaanyi kabeene bya ministries abantu abakendeeze
bbanga eddene lye babeerawo. Secondly, nsaba President Museveni atandika okutunuulira ekintu kya Parliament. Parliament bw'efuuka problem eri bannayuganda kijja tukosa mu mayindi ne mu ntegeera kubanga Parliament kyekintu ekibadde kyekisembayo ndowooza mu ggwanga Uganda bateeseza abantu. Naye bw'otunuulira rigimu ya Parliament n'abagirimu otandika okwennyamira mutima n'ogamba onaagenda kwogera kiyayiseewo ate era yazza atya. Nina abaana benda abo babavubuka abasajja. Omwana badde ku muzigo ku nyumba ya kitaawe aswana ku ffumbiro kati ng'omwana w'emukono omusuubira kuteetaasi mu Parliament. Abantu abamu bajja batunza amalalo n'ebibanja by'abakadde baabwe nga baagala just card. Mwana bakuwa n'omuntu ng'agamba nti ekyo kyekirooto kyange just nga yayagala kubeerako mu Parliament. Bw'otunuulira nketeranyi n'ekkatanize ng'oggyeko okangabiriza n'ebbali agenda kukola ki mu Parliament y'eggwanga. Sina yekka. So nno nina endowooza nganze omuwabuzi wa President nti singa Parliament edda ku mutendera gw'abasajja nga bamama Mbabazi, Bagiribati Bukenya, Balugunda, Bajira Disenda yamena abasajja bwe batyo bava munno. Waliyo abasajja nga teyeetaaga ssente wabula ng'alina bw'atunula ensonga z'eggwanga Uganda. Either tubeeyo ne deep Parliament nga ewa muzeeyi ekyenkomeredde oba nga emala kutunuulira bino bateeseza. Muzeeyi alondayo deep Parliament erimu abantu ng'abo n'abakyala gye bali. Wano waliwo abakyala bamukyala Boulevard abo abaagala Uganda nga ye ne Uganda alina ebyokufiirwa nga ye Uganda amanyi ensi etagenda kwenjera kuva mu nsi ye kugenda wantu walala. Mujjukira wano 2021 muzeeyi abantu bamuvaamu ne baminisita be n'ababaka ba NRM nga tebakyasobola kwogera kigambo ki NRM wadde okwogera ekigambo Museveni nga n'okwekuba ekipande naabwe ye muzeeyi tebasobola. Era nalinze omu One woman army. Nze navayo ne ngamba Nakangubi Jennifer. Natuka n'okutunda nyumba yange n'enkuba ekipande kiriko president nga ninga yesimbyewo women MP because mu ggwanga nanga temu ekipande kya yellow nga temu na kipande kya president. Psychologically nali mu mobilization ya muzeeyi. So lwaki nkugamba bino twetaaga deep Parliament. Abantu abo baagala Uganda. Twetaaga deep Parliament etalina njala. Naye omubaka wa Parliament ajja okusuubira emmotoka okwevugamu. Ogenda mugamba ki? Ebirala muzeeyi asooka ajjawo ebintu ebyo bwe bityo nti omubaka omuguli bamugulira emmotoka. Ono nakinga oli munaku. That is rubbish. Ono nakinga oli munaku ogenda tasiza ky'abantu. Ebyo biveewo bisooke biveewo tumanye nti omuntu aze mu Parliament aze n'ekigendedwa kyakuteesa babawa musala gwa $5 ku 3. Teri mafuta omuntu atasobola kwegula mafuta agenda kuteesa ki? Bali obumere bwa Parliament kugamba buli lunaku budget ya Parliament egenda mu ne bagejjerawo amatama. Ne bagejjerawo embuto ne beekwaniraawo ne badda mu squeeze mu kisses. N'olabanga oli akaana n'okuyingira Parliament naye nga ne mugenda okulayira yabadde mu peti tasagula lugoye lwa $3,000 ali mu lugoye lwa kasanvu olwowino kati obwakupa complex buno bupya kati agenda kukolera kyeggwanga nga n'emmotoka akyapangisa Range Rover alage nti ye bamulaba nga n'abagibanja bavudde bagamba manja weeks 4 manja 3 you get osuubira agenda kuteesa ki. So nga n'amabanja galina buli ababaka abasinga bali awo bonna bali ku level y'amabanja gabali mu bulago bagenda kuteesa ki. Tulina wana abasajja nga wolaba ono musajja basajja balaba. Babasajja balaba be balina okubeera mu deep Parliament. Bamis Kigundu. Waliyo abantu nga tebetagana kumanya dde okwogerwako. Bakingisi nze katika nkubude waliyo abasajja oba abakyala nga uno ogamba nti abasajja bangi nnyo wano kati gwe njogedde kwabo bano basebalamu gye bali towulyanga ku kigambo kye gye bali nga tebetaga ssente. Tulina abasajja wano ng'ono ogamba nti Nabbi Samuel Kakande abeere mu deep Parliament abo ajja Miss Kigundu nga n'okuba kuba ebifaananyi temubakuba naye nga bajja ne balaba ekisaliddwawo Parliament era ennene nabo ne bakitunulamu nti no kikosa enfuna y'eggwanga Uganda bakigattako ebintu module ebyo. Naye kati abantu be baleese bonna bayalo balaba n'emimwa misiiwuufu bada n'okwekomba ne beekomba omubaka era ne yeekomba agenda kukolera n'akomba essowaani kakati n'akomba essowaani obalaba nti bali ku njala nnyo wano. Nze nina ebintu byendaba anjagala muzeeyi Museveni abitunuulire. Parliament y'eggwanga ababaka baba wa ssente omubaka tamanyi na kyamuleeta. Ababaka balina okuddanga mu constituencies babajjemu ebirowoozo babitwale. Ababaka abasinga bonna babeera Kampala naye yesimba Budaka naye yesimba Buddawa naye yesimbye Masaka abeera Kampala. Anategeredde ebizibu ebiri mu Masaka okitegere kintu ng'ekyo. Ababaka bonna mu ggwanga Uganda tebabeera gye beesimbye baddayo kubajjamu Bululu nakudda Kampala wano mu chips and chicken nakubeera muzikira nekyetera constituencies zaffe okubanga tezifuna service era tebamanyi bizikwatamu. N'abayeka n'owulira nti bayingidde Kalamojjo bayingidde Luddawa bali Budaka Palisa bayingira n'owulira nti kati Entoloko bayingidde
Kyovola banze ne bazanyo Uganda security yeggwanga Uganda era mu bintu byenkubira omulanga gye Muhoozi ne gye Museveni security bagyongere ssente buli musirikale wali abali musanyufu singa tutunuulya security omubaka wa parliament ssente zaafuna musirikale yalina okuzifuna Mwanyinazi basula bwadu nga batuna basula bataasa ggwanga tubadde wano mu kampeni nga tamana birintoloko ng'abasajja bano bamagambo bali basula eyo bayekera bayingidde batolose wano simanyi bayingidde Jerusalem sali mu ebbanga n'amaze eggulu ngari mu kutereeza ggulu yali nsindala ku Uganda okitegedde abasajja abo balina emirembe olaba wagenze kapeeka tereza kapeeka bakyefaado gaye bonna bazze so kyenjagala okulaga kyeki nti parliament eno yeetaagayo abantu nga mu buli constituency buli mwezi oba buli myezi 3 bayita mu constituency abantu babiri oba omu constituency yonna nga bakyuzingamu omuntu najja mu parliament abantu abo ne bajja ne boogera ebifa mu constituencies oba bakyamani b'ebyalo oba bakyamani ba district oba bakyabo ne bajjanga mu parliament okwogera biki ebiri ku byalo ku mu constituencies zaabwe kubanga abaka betulina tebabeera mu constituency bamanyi bakusambuto zaabwe so ebyo byonna osobola otema ku musala gw'omubaka no funding abo abantu anti amonga era asazeewo okutula mu district namulabako babaako magulu ekintu kikyali kirungi kubanga kirungi naye tekigasa kubanga abantu abali ku byalo tebalina ebirowoozo byabwe tebituuka oba bali mu constituency ezo ebirowoozo tebituuka so kyenandikubiriza kwe kulaba ng'abantu nga pali balondangayo mu buli myezi 2 oba 3 wabeereyo abantu abava mu constituencies buli region bajje nga oba 5 oba 2 oba 3 ebiba biweze bijje babiwa akazindalo buli mwayogera ensonga eri mu constituency eyo mwanyina za akasembayo okutta akatabo kaki katabo kano Museveni ayino da Museveni ayino akatabo kano kawandiikibwa omukulu abagimuwa babakwate mpozi kyensobola okwongerezaako ku ekyo oluvannyuma lw'okuba nga nzize wano okusabira omukyala Anita Amongo ewana wali maama Biikira Maria maama yekka yasobola okuba omujulizi wa Anita Amongo olw'okumweyimira right now ffe tetulina maanyi tetulina buyinza ate n'emmanya yaffe ey'ebintu erina weekoma naye nga mu byonna nafunye okusoomoozebwa nga nze njagala otegeeza bannayuganda nti Anita Amongo abadde mukwano gw'abantu bangi akoledde abantu bangi ebirungi essaawa yaleero batasobola nakuvayo kwogera lunnyale nti bamumanyi ababaka ba parliament bonna Anita abadde yabakolera campaign yabateekamu ku sente n'abasapootinga ne mu nsozi gye twagenda nga abantu abalala ne balemererwa okuwerekera President Museveni mu ggwanga lyonna Anita Amongo yagendayo n'anoonyayo akalulu awamu tewaali nga nguudo Anita yagenda n'anoonyayo akalulu so lwaki nkyogera tulekeraawo okubeera ba hypocrisy tulekeraawo okwerabira ekirungi ekiri mu muntu nze ng'omu nandibadde munyiivu nnyo eri Anita Amongo olw'ensonga nti y'omu kubaakubiranga abantu amasimu abalamuzi n'abapoliisi okuba nga tebasankisyoninga fayiro yange mwena mwamanya nti nakubwa omukyala kimpanze yajja neyeewa eddembe n'ayita bakifeesi ne bankuba ku street z'eggwanga Uganda as a woman as a mother nga speaker parliament mukyala era nakimugamba bwenti yandibadde tasobola kustopinga fayiro yange naye nze ndaba nnyo ekirungi ekiri mu muntu essaawa yero situnuulidde ekyo nkiteeka wabbayi nendaba ekirungi ekiri mu muntu wano ng'etteeka liremye eggwanga lyonna ababaka ba parliament bangi abazze babeerako ne Maama Kadaga lirekako etteeka ly'ebisiyaga as a mother Anita Amongo yayimirira mu tteeka eryo era n'asalawo waakiri bateekebeko sanction aleme kufuluma ggwanga naye ng'aliyisizza okulaba ng'eggwanga lyaffe teridobankana na Katonda kye yagaana kyovola nti nze eri Katonda okuba nga mwegayirira okuba nga ataasa Anita Amongo essaawa zino akaseera kaayitamu akazibu nkimanyi nti ababaka ba parliament bangi batya okuvaayo okuyimirira naye batya okuvaayo okugamba nti omukazi abadde mulungi era yatuyamba Anita Amongo ebimu ku bimuvunaanibwa oba ssente ezimuvunaanyizibwa abadde alwana nnyo okulaba ng'akyusa ababaka b'opposition abateeke ku kibiina kyaffe kya NRM era ng'ayogerezaganya nabo basinga obungi n'abopposition yabakolera campaigns era yabasupportinga okulaba ng'ate balekerawo okwogerera President Museveni amafuukuule ekirala nti Anita Amongo abadde alya n'abantu bangi nnyo era bangi bateereddewo omugongo ne bayambye yagendako mu Cancer Institute oba yawaayo akawumbi kalamba agenze bantu bangi makerezias machachi n'emizikiti ne cancers ataddewo ebibiina by'abakyala byafandinze eby'abaana basingo mothers foundation ez'enjawulo so bwe tuba twogera ku ssente abantu bangi abalidde ssente z'eggwanga wano ne bazirya bokka ate ne bazeemalira wano twalabako eddwaliro ne bagamba libazimba erirowa lyatwala ebyoni za ssente tumanyi nakati teritandika nga tewali yali akwatiddwa abantu babbye ssente mu ggwanga lino ne bakaganula eggwanga lino ne balimalawo secondly
nyingi nnyo sijja kwogera ekirala njagala bannayuganda mwejjemu amaalo ne ba bloggers ba tiktok abantu bagagga man abantu balina sente abantu balina amayumba ng'oyingira mu nnyumba y'omuntu ng'eringa mmoolo n'obula n'ononya wofulumya ne wakubula ffe tutambula mu bagagga wano naye anitaama ng'olw'okuba mukazi just nti azimbye akayumba okalaba wali simanyi olaba akayumba k'ekigo tutwale nti zino mpalana za byabufuzi oba si mpalana za byabufuzi naye bwe baba waliwo ekintu ekiba kizze sometimes it's time tumuwa nnyo gap n'okwegulumiza kubanga singa ntamu ng'oyamanya kubanga alina badvisor balungi nga kwaliko nga full figure mu kaseera kuno sandi mukiza kweta mmotoka eyo Rolls Royce mu ggwanga Uganda oba nani mugambe nti olina ba investors olina mikwano gyo mingi gigulire emmanya g'omuntu omulala oba muzungu agivuga emyezi 2-3 amala agikuguze ebeere ng'eyingidde siiyo. You get me? Kubanga Rolls Royce yekazaala bulwa emmotoka abantu balina emmotoka man kyekyekwasa naye nga ndowooza wabaddewo ebiralalala kale tetuganyi ne wabanga wabaddewo okubulaŋŋana kw'essente mu parliament bangi babadde azibuza nabo ekyokubiri abadde azibuza nga byazimba biri mu ggwanga Uganda ng'amasomero ge muapoitingako ng'abala bwe babagaana nti sente bazitadde mu Uganda abala sente bazibye bazifulumya ggwanga ono azitadde mu ggwanga Uganda ne byazimbe bigenda kusigala wano nga bigasa banna Uganda akolebweko investigation but si mu kumulengeza like nga bwe kiri emmotoka bazivuze bazitadde ku kabangali ate oyagala kunya nti Uganda police ekola investigation teyina bantu bavuga mmotoka oba basobola ku driving mmotoka ezo bazitwala